ndi kuzimba nyumba yange so sendowooza mbulamu bwange. Erabika twagitandise ku makya bayinginiya babadde bana. Erabika ewedde naatera okuggwa. Maama Lima mbadde nze namwesonyiwanga omuntu. Naye ate bino bye baŋŋambye bankubidde essimu ne baŋŋamba bandeetera sanction mbu kooti ya sanction samoni mbu ne mbabuuza kiki mbu Maama Lima yaloopye mbu nayonoona erinnya lye mu Luzungu defamation kyonna gye bakiyita mbu erinnya lye nalyonoona. So kati nange ndi wano ku sayiti yange nze nenda kimu, nze njagala kulaba ku kooti eyo kooti ekwata ababanja ssente naye nga tekwata babba. Nze nninze yokka gwe kyogamba nze ndi waggulu w'amateeka. So singa Barrister Timo Basongo tebakwokya kasente ne bakuyamba, singa nakati wano omuliro gukyali waggulu mu bbanga, gwe kyenomanya twali tujja funa ssente mu buli mbeera. Wakkakana lwekyo teri kinyiiza nga muntu abo abagamba mbu balina ebitiibwa, kuba ye namulabaawo ng'ayogera mbu nze Maama Lima ekitiibwa kye nnina. Nze saasaba kitiibwa, nakugamba sasula majja gange. Kategedde simanyi mbu nze Maama Lima emyaka gye nnina simanyi kaaga mu emeka omwana nze saagala myaka. Nawulira mbu yali azikunoonya azikuwe awatali kamera n'ogaana. Lwaki ozimpa awatali kamera ng'ate twaziga? Lwaki teyazimpa luli nga tebinnatuuka eno? Kugamba lwaki ayagala zikuwa mu kyama? Kunjokesa. Asobola ozikuwa oba n'akozesa ssimu. Kati ababaniga nze mbalaba bye bapangapanga. Basobola okuyita mu kyama ne bazikuwa oba ne bakozesa essimu kati ne bagenda ne ba editinga date. Tebazikuwa dda. Nti baali bazikuwa dda. Bw'otuuka wali mu kooti nga baleeta ekyo ekinangani kye ba editinze nga bakiteeka ne ku social media nga bagamba ono bulijjo ayonoona linnya lyono yali yamusasula bulabula. Ebyo ogenda okubinnyonnyola abantu bakugamba waayi wali obanjiza mu kamera lwaki bazikuweera mu kyama lwaki wote okitegeera. Kati ebyo yana yakubira nga agamba bazikuwe mu kyama. Basukka ne musimu. Mwabo Anson mwali. Anson ate asattidde nnyo. Anson bali luno. Anson asattidde nnyo. Bajjawo ne baŋŋamba n'okuŋŋamba biki. Bampita ne baŋŋamba tugende ewa Balamu biki. Ne baganze Balamu simuwangako majja gange. Kati nga tumaliriza essente Barrister Timo Sonko Kasiko Mutaasa ze bakuwa yene nyumba gy'ozimbyemu. Ezo ssente ze bakontributingira abasajja nga bwe tubamenye. Yene nyumba gy'ozimbyemu. Twaba abaniga banjokyayo kamajja. Kati nga baŋŋambye empangisa enju kuba nze nali nabitanga neddiddeyo mu kyalo okategedde. Naye kati nabazeemu okukwata ate ssente nziremu ate empangise bute enju kitegeera. Kubeera ne manager yabadde akoze bw'atyo. Sonko era lubadde lutawo lw'amaanyi omukkiriza nze neewagguddeyo bwewaguzi nga badde bafunye ennyumba gye ngenda opangisa nga ya mitwalo ameka? 4. Naye kati ne mbalamu emitwalo 4 osasuleko emyezi 5 nga ndaba ate ezo ssente zizimba enju eyange neekola ki? Neggwa. Nenfuuka landiroodi.